Amazina g'abeneke kayimba katwese kushafe olunaku olwaleero olusokedde ddala mu mwezi guno ogwamukutula nsanja omwezi ogwokubiri bagosobola oyita February mu lulimi oluzungu ogw'omwaka 2024. Nkwaniriza ku program Sumulula lunaku lwa kiwanuka you can call it a Thursday oba olunaku olwokuna olwa wiiki. Wasootse omulungi ali eyo akakuba kakedde ttonyerera naye tekatustoping agenda kukola si eri awo gy'ogamba nti kaninde ekye otherwise bunagenda okuba ng'obutangala ate ze sawa za dusedda so mukwano funa umbrella funa jumper funa any cardigan webikirire ogiyitemu ogenda onoonye ssente tuli mu school fees week mama we yagamba ne tata wo mpa omuzzukulu ne kati bali abasirise babadde naye mu holiday kati bamukuddiza kitegeeza kyakomyewo erinnyini we so genda onoonye akasente abaana next week baddeyo ku ssomero andi bambi bawumudde nnyo that is enough let them go back to school kola ekisoboka osobola ofuna akasente ozze abaana ku ssomero program Sumulula fe tuyingiddewo okulaba nga tukuyisa mu lunaku saawa egenda beera kati mpaka saa zigenda kubeera 3 tulina batuteeka mu ssente tulina tabula tulina Buganda Kumbucha tulina Victoria School of Beauty tulina ne Diaspora Connect bonna tujja kuba tubakubuulira basobola okubeera nga bakutuusaako mu maaso awo but for now tweyungeko tutandike. Good morning. Tubabuuza kama chago nakole enkuba ekedde kutonya naye kito kikulubera kubanga atozuka nove waka nogenda nokola tuyingidde February kino kiyamba nnyo gwe okusinga ffe abaana nga bali waka bannawe bagenda ku masomero gwe kijja okuluma mago omuzadde nga tulina kayana nnyo n'abantu wakati tunako kayana nawe ku lw'omwana wo. I know. Naate at the end of the day fena tujja kwegambako because omwana kastamala nakula tujje no mu society ne twe mixing agezaako mukwano embeera sinyangu tukiraba naye gezaako kakati nga twogera still ku kusoma some parents are just smiling yaliyeyo nabalabye gulu wa hotel Africa nababukinga bu lunch banange wali bize bali etabana abokuli ekyemisana babana babwe batikiddwa eba Makerere so many years you can imagine yatandika wa myaka esatu zigenda zikendeera bantandise okwebereramu oyita abantu bokumi exactly okwatako maama taata baganda babo mu nnyumba ne mugane muli ekyemisana ale ddogo lyaliyitiridde ku pata ezo ate ddogo litya omwana najja n'ajeguza n'abulwa omulimu abantu balogera ddala nze mbabuulira abazadde bakeera ttemba baasi ne bavayo yonna gye bavudde ne bajja e Kampala ne bagenda ne bafuna degree ne bagenda balyamu ekyemisana ekyo ne kiggwa naye nga twagala tubayozayeza olunaku olw'enkya it is the last day of the 74th graduation e Makerere University naye olunaku olw'eggulu waliwo story eri very interesting egenda kubaka ekyetuyigiza olunaku olwaleero waliwo omwami omuvubuka omuyizi owe Makerere University amanyiddwa nga Papa Wilson Salim Were ono nno nga Papa Wemba yali guild president wa Makerere University ya 2017-2018 era ono nga yali ayingidde kusoma bwa veterinary abasawo b'ebisolo era kosi ya myaka 5 one of those expensive courses okupasuinga ku university kakati munango omukulu ono during his time graduating after the 5 years ensonga ez'enjawulo max zibuze biki ate alimu hasso nga omanyi naawe olabanga ebeera ebyangu ekyewunyisa abantu abasinga bafuna retake mu first year nange because muyingiza omuzannyo kati bw'omanya nti si byakusaaga then you concentrate yalina receipt nagana tula paper nti sigisomangako oleeta omwejo nomasi bya muzannyo so munange omukulu oyo yayingira 2013 ng'alina kutuula kuvaayo 2019 that is after 5 years naye ate yagraduatinze after 10 years newe yayingirira yali ku government sponsorship kati we yalaba max zibuze sente tewali nagamba omuntu yenna ategeera kansoke nkola ebyange
he went back nasika n'akola ebibye n'addayo ate ku university kati oluvannyuma lw'emyaka 10 yafunye degree ye as a veterinary doctor naye ekimujjukirwako nnyo okuba nti batuse n'omuwa ekifaananyi kinene bweyatyo mu mawulire during his time ngali kumpi kufuluma waliwo era ine sokufulumira myaka 5 Makerere University yali egenda kuongeza abayizi tuition okuva ku bitundu 45 around between 45 to 91%. As the guild president era tujimanyi nnyo university yo nga mukwekalakasa yagamba tekigenda soboka ate ekyewunyisa that was not going to affect him. First of all yali ku government sponsorship ate ye kyete kigenda mu affectinga because ye yali afuluma nengo omukulembeze papa were n'agamba tekigenda soboka ekintu kyeyalwanirira n'olunaku olwaleero tuition w'abaana takwatimwangako yoyo papa were so he's being remembered, he's being recognized n'okubeera nga teyagiving up kyeyali agala osoma after 10 years he's now a veterinary doctor. Kakati gabe bamutikidde anasobola okutukubira ente omukono oba badde yafuna dde byakola omanyi teriyo kintu bambi kiwa satisfaction mutima nga kukolako bye wasomako binza kuba tebiyingiza nnyo but after 10 years ng'obadde opasonga ekintu kyekimugamba kangene nkikolekokko nga ina ne business endala kale tukuyozaayoza na mwenna be bakyatikkira tubayozaayoza kale nga tukyagenda mu maaso bino nno biva waffe wano Luweero kakati Luweero Diocese yagwamu nabe emabega kaawo ennaku z'omwezi zaali 28 June omwaka oguwedde House of Bishop yasazaamu okulondebwa kwa Reverend Canon Geoffrey Kasana nga Bishop owokuna owa Diocese y'e Luweero endoleka wano ng'ebirivu kakati munange ebbanga eryo lyonna eriyise ab'e Luweero Diocese badde tetulina bishop kakati munange nno gwawulira Luweero Diocese oyinza okugamba nti yeyogerwako lwaki efuuka ey'enjawulo kakati munange ab'Nakaseke ab'Nakasongola n'aba Luweero district abo bonna Diocese yebakola ki yebatwala kakati no munange wetwogera olunaku olwaleero olukiiko olusunsuzi lwakuddayo okubeera nga ate lutakula obwongo okusobola okubeera nga ku bantu basatu lusunsulako abantu babiri abagenda okubeera nga ate basindikibwa waggulu ku secretariat okusobola okuba nga ate balondako Bishop owokuna owa Diocese y'e Luweero era nga kuba okulonderwako tulina Reverend Festo Kalungi tulina Van Canon Wilson Kiseka ne Reverend Abraham Muyinda Kasana takomyewo kakati no munnange banono Van Canon Wilson Kiseka ono abadde Archdeacon Wendeeba in Mukono Diocese Reverend Abraham Muyinda abadde Vicar wa St Paul Cathedral Namirembe Diocese then era naye yalondi yavetingibwako dda kweri luto Reverend Kasana lwakola ki lwalondebwa then ne candidate owokusatu ono Reverend Festo Kalungi ono asavinga ekira parish mu Namirembe Diocese kakati ebyo nno abagenda okusunsulibwa okufuna bishop tewali disclosed era nga bano eddimu lino balina okubanga balitambulirako olunaku olwaleero tusobole okubeera nga ate tufuna omuntu naye nga olukiiko olwo olusunsula lugibwa mu department z'ekkanisa ez'enjawulo naye nga lulambikibwa constitution y'e Namirembe okusobola okubeera nga ate tufuna bishop anaalondibwa kakati olukiiko ono lutulako bakkiragye ne bannankiragye era nga lukyalingibwa diocese chancellor era nga yamanyiddwa ng'omukulu Apollo Makubuya era nga ne secretary waayo Reverend Charles Nume byebyo nno kakati nzo tugenda kuba tusabira bannaffe abeeyo okusobola okubeera nga ate okulonda kuno okugenda mu maaso naye ate nno munange bino bigenda okugenda mu maaso wadde nga okulonda okusunsulamu weekuli naye waliwo ekibinja ky'abakkiriza ekyaddukira mu high court era nga kyo tekikkiriziganye na House of Bishop yavaayo nesazaamu okulonda kwa Kasana era nga bo bagamba nti nno abaaloopa Archbishop olw'okutattana okulonda kwa Bishop wa Kasana owokuna so ebyo bye biri side zeeyo naye nga bannaluweero tubasabira ate mu high court biri bikyaliyo bo bakyagenda maaso n'omusango gwabwe bo bagamba Kasana yali alondeddwa mu butuufu
kale tujjukirako service yakolebwa wakati mu bukuumi obungi so kale nenga tubasabira biberenge bikola ki bitambula munanga tubitambule tweyongereyo okay kale okweyongerayo kakati waliwo ennyonyi government gye yagula emyaka ene emabega ennyonyi eno yali ina kuba na ya poliisi eno si miji gye bayita miji kwefu wangamba esi miji towangamba kakati munnange ennyonyi embu yagulibwa obuwumbi 7 billion giseza kanako mu maaso mbadde sikalaba ennyonyi eba injini bali mayika akaswiriri ku maaso kakati munnange omubaka Elijah Okupa eggulo yabiyogedde maaso ga parliament n'agamba ayina obukakafu nti ennyonyi eno eri katale waliwo okukukuta okugenda mu maaso mbu baagala gitunda etundibwa era etundibwa biliyoni 4 yagulibwa mmeka yagulibwa 7 kati ate waki 3 bazigyeko era bye bibuuzo ebiriwo era beebuuza ye badde ekola mulimu ki bo kye babadde bamanyiko kye badde ekola badde traininga nga basirikale kyokka kye badde ekola kale bagenda batrainingiranga wa era munnange awo nno deputy speaker we yagambidde security oba ekitongole ky'ebyokwerinda kijje kinnyonnyola ensonga zino ng'obudde bukyali otherwise olukwe lwagwiriddwamu kakati badde bagenda gitunda sente badde bagenda zirya aba badde bagenda ziza ate omuntu akukuta aba akola ki n'ekirala lwaki egwa akatale okutuuka ku ekyo ki ekyatuukawo bagula nfu bakusigwa egusoso ogula enfu mayipa zibasiba nnyo ani endosinga okugula okwo akandazo ennyonyi ziringanga zitali nti lumonde nti bw'ova katale kano osobola n'okugenda n'ogula kano kati gy'oliwo osobola ogitomera byebyo nne by'emmaali ya Uganda bwetundibwa kale ndowooza kale tugenda taking a short break tukomawo